kali Mzee iwe wakuluma awasinga okunnuma wano wansuwa olubuto wano obuzibu bwennina angeri gyembadde nadda kasabuni ng'abakazi banziguddeko empalala abakazi b'okumakindye kuno kankubulire nga be banziguddeko talo nga be bandoga nsobola obbaagala kuba baneesibako dda ne mbaga nze njagala kasabuni sikakasa nti bulwadde eryo ddogo Mzee kalwaza zinawulira nga bakalanga nti kasabuni kalwaza nejja nenkubbirako ewuliranga ekintu kikusimbye muno we n'emisuwa gikuluma Sb4 obubaka bwenkuwa mukazi wo gw'oyina mukyawe odde kasabuni okakuba emirundi 8 tojja kubeera n'ebyo byakusaba kameeza wulidde Sb4 nze nkubulidde kyekyakyayisa abange Sb4 Saalongo tomwa magezi ago Saalongo munange ati gwogamba Saalongo ama Sb4 tebakubuzaabuza Kristo agenda kusanga oli kasabuni okuba omwana agenda kuzaalibwa omwana agenda kuzaalibwa tuli mwezi mutukuvu Krismas ngenda kwekubira kasabuni luutwezo zibadde 3 kati ngenda kwongerako zibe 4 buli ndambirayo painkiller nga nyongerako Mzee wacho ile mpaka si mpaka kyembagamba kituufu Mzee abantu bakubuliridde abantu bagambye lokoka kituufu abantu bagayo ogwoyo gw'obwenzi Mzee gwakukako nsobola okulokoka naye nga ate sisobola kuva kasabuni awo omulokole yenna asuubira ati asobola okunzija kasabuni gwe wange tojja kuba nja kutema ejjambiya njagala bandage omulokole gyali aleete bayibuli andage akantu ako akasabuni we baakaganira era ndage eti ekigambo kiikino njagala ndaga akasabuni we baakaganira bwe kakulema nja kutema oluyinza nkubulira ng'obulira enjiri olimbalumba obuzaabuza abantu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwe tuli amanya bampita Rimasa oba mitandikira Bongo weewaawo twebaza mukama olw'obulamu bwatuwadde ekirabe kitenkanika boba n'obulamu ebirala byonna biba byangu tumwebaza olwo tuyingiza Desemba bannaffe bangi tebamuyingidde era nga ku mavivi ge kamu tumwebaliza kutumusabira atusobozese n'omwaka guno tugumaleko twembe genda ttanda kubanga buno obwakabaka n'enjiri ye gyetusaasaanya binasobola bityo okutuuka gye bitatuukanga ng'ate tuli mu ntaana so twebaza mukama olw'obulamu ng'era we tumusaba atuwonye ebirwadde bitutawaanya atuwonye challenges tuyitamu atuwonye ebizibu ebikemo n'ebintu ebiriŋŋanga ebyo ebitujja ku bigere byaffe ate okutuuza emisiri gye twava anga free Christmas campaign basinga omumaadha eyingidde kyonna ky'oyina oyina kanyanya oyina katunguru oyina kaboga oyina kanzaali oyina kamondo oyina katooke kanyama kakoko kyonna ky'oyina osobola okukituwa twagala celebrating Christmas ne basingle mothers abali eyo bambi bamu tebalina we basula basiiba njala abaana baabwe ate babba emmere nga bagibbira bamaama baabwe bamaama ne babba emmere obwana ne butega engalo ne bazikuba Christmas twagala tugende gye bali eyo mifule gye basingle mother gye babeera eyo myala gye basula munzigotta abatasobodde kufumba tulyeko nabo naye waggulu wa byonna twagala tutwala enjiri ya Kristo twagala tubalage nti nedda Kristo atwagala ate n'ekirala okubasinga omumaatha si buteesobola tubawe empaalinga obwongo batandika omwaka ogujja nga bekkiririzaamu so gwalina Bible gwalina sapule alina Kurani oyina lugoye kalipusitiki kagatto byonna ebisobola okumekinga Kristo waffe mu bbo okubeera great nate ku 0700 346827 so kituteerako
ku 0700346827 osobola kituteerako ne tugenda gye bali kyonna gwe kyosobodde ekimu kye ky'ekkumi ekyensi ky'ogamba nti omwaka guno bwe ngutambudde nze kino bwe nkiwa Katonda wange kiba taratibu osobola kituteerako ne tugenda gye bali so gwe Mukama gwayagadde ekimu kye ky'ekkumi osobola nti nedda kankiteke mbasinga omumaatha nga kabonero k'okumwebaza n'okumusinza okugabanako kabonero ka kusinzira kika kya kusinza weewaawo nkomyewo ne Mzee wangi bampita Rwimasa mbakuyita nse nze bampita Sula tetojja kwekwatira Mzee nze bampita Sula Mugulabikadde gemanya gange nze badde bakwekwatira microphone kasito okwatidde osogikwatye mukale kati bampita Sula Mugulabikadde Kawenja maani Kawenja maani Kawenja maani maani Kawenja maani Kawenja Mzee Kawenja Mzee musajja tagererwa nzaala buli awali ekinyansimawo gemanya gange erinnya ery'ekikali bantuuma katomaze okukwatamu nange kwatamu njibuliddemu ogiwulidde ng'egyezitowamu njiwulidde Mzee kulikayo mu ddwaliro nakulabula Mzee nakulabula naye mbadde mulwadde ennaku zino nvuddeyo mu ddwaliro buli wabadde ojjanga abanga nti waliwo abadde ajjanira bwetwadde otuuka ekeeyo ngaaga ntaliiwo mbadde ku kitanda naye nga obulwadde buno badde bunnuma bangambye nti akasabbuuni kanwanyi kabadde kakola ki akalwa sabbuuni ke kandeetedde obuzibu okundwaza naye naga nti kalwaza wangamba nti kalwaza naye nga sikikakasa kati olunaku mbadde nkuba obuntu mbadde ngira obuntu 8 ng'olunaku nkakozesa emirundi 8 kati nasigadde olw'okuba nti kandwazizza nasigadde kakozesa olunaku emirundi egyo 3 naye nga luli mbadde ngira luutu 8 akasabbuuni ako koolaba kati nasigadde engeri gye kandwazizza nasigadde kakozesa emirundi egyo 3 naye kyemmanyi nyinza okwesiba nti kasabbuuni ng'abantu bankoledde fitina ne bandoga bulosi wano bwe wati nga be bankoledde fitina abatanjagaliza kati Mzee we wakuluma awasinga okunnuma wano wansuwa olubuto wano natuuka budwali banga nti kasabbuuni era bwe nfuka amazzi galiranga ne banga nti akakasabbuuni kokozesa naye mukyo kyemmanyi fitina z'abantu bagadde kundogoba ate kankubulireko nyinza okugamba nti kasabbuuni abasawo nabo nga tebalabye nga tebayagadde kuŋŋamba nze kati obuzibu bwennina engeri gye mbadde nadda kasabbuuni ng'abakazi banziguddeko empala n'abakazi b'okumakindye kuno kankubulire nga be banziguddeko lutalo nga be bandoga nsobole obbaagala kuba banneesibako dda ne mbaga nze njagala kasabbuuni abakazi b'okumakindye kuno banneesibako ne baba Banange njagala kasabbuuni balabika be bandoze Mzee ngende abasawo kibagamba ekituufu tebakola mistake n'abasawo nabo mulimu bwe balabanga olusi basoma naye nga olusi bibaleetimye okutegeera kubanga bulwadde bwankula ki obukwata wano bwe wati wano wonnawo nze kyemmanyi abantu b'okumakindye kuno abakyala naddala abakazi be bandoze mbaagale akwabiza emisuwa era abakazi b'okumakindye kuno kuba abakazi banneesibako Mzee lwaki ekikwagaza akasabbuuni ngaffe weetuli kiki bangi nnyo banneesibako ne baka abasajja ne mbagamba kambere kasabbuuni kange nga baali bantamye kunsaba ssente naye kati nkubuulira amazima bandoze era sikakasa nti bulwadde eryo ddogo Mzee kalwaza zinawulira nga bakalanga nti akasabbuuni kalwaza nejja nenkubbirako teri ddogo kankubulire ssebo ewuliranga ekintu kikusimbye muno we n'emisuwa gikuluma akasabbuuni mbadde nkakozesa emirundi 8 kati nasigadde kakozesa emirundi 3 naye nga kyemmanyi abakazi b'emakindi abo abatunda emmere abo abatambuza emmere abo ab'emmere abafumbi b'emmere emakindi be bankoze ekintu kino bandoze mbaagale ate nga sisobola baagala nja kusigala nga nkuba akasabbuuni kange emirundi egyo 3 luli mbadde njira 8 kale kansigale paka lwe ndiva mu nsi sisobola baagala abakazi b'emakindi be bandoze banziguddeko olutalo era omukazi yaŋŋambira Mzee onookiraba oganye okutwagala oganye okunjagala onookiraba era kyemanye omukazi oyo yandoze mukazi yanneesibako nnyo ng'omuganzi njagala akasabbuuni kange nakanda mugamba njagala kasabbuuni nze ndeka omukazi nga neesibyeko ye yandoze bakazi b'amakindye bano be bandoze Mzee baagala mbaagale bunnayita wondi amateeka g'abasawo
sisobola gagondera sisobola kubaka sabuni kati peino gikola otya abangambye mira peini kira zinyambako ate buli we zinyambako nenkubayo olutu 3 buli we zinyambako nenkubayo olutu 3 kati gwe ngogamba nti teba eryo sidogo olumira peini kera ayogera okulira obulumi tokyabuulira nenkuba yakasabuni lutu 3 kati nze nzira ku mukazi ow'okuntawanya ate linda mmala okunaaba buli kaseera amala okunaaba anaaba biki ebitaggwa ebyo nze bye byanyiya abakazi nze bye byanyiya abakazi kyobola neekubira kasabuni kange nze oyina empaka sikulimba simpaka era nze Kristo agenda kusanga oli kasabuni okuba omwana agenda kuzaalibwa omwana agenda kuzaalibwa tuli mwezi mutukuvu era nze kimanyi tuli mwezi mutukuvu nanga akasabuni ng'omwana bwagenda okuzaalibwa akasabuni era nako era Kristo agenda kazaala kanzaalira ekyo nkikubulira nti tuli mwezi mutukuvu akasabuni era naye amanyi nti mulimu abantu be abatasobola bantu bano balala ng'alina okumugirira akasabuni era okola olunaku ngenda nsiri mulwadde kati mbadde nkuba lutu 3 kati ngenda kukuba 4 ez'akasabuni nze abakazi nabakoowa kati baziguddeko olutalo lwakundoga nsobole okubaagala olw'okuba sibaagala omukazi yawera enkolokoto nangamba Mzee ojja kiraba oganye okutwagala ffe tubeere wano nga tubonaabona twagala gwe omusajja ate oze kasabuni kati era ebyo byonna bakazi be Makindye be bandoze teri mulala naye nga bandokera ekintu ekyo butabaagala Krismasi ngenda kwekubira akasabuni luutu ezo zibadde 3 kati ngenda kwongerako zibe 4 buli ndambirayo peinikira nga nyongerako Mzee lwaki oyina empaka simpaka kyembagamba kituufu Mzee abantu bakubuuliridde abantu bagambye lokoka kituufu abantu bagambye oyina ogwoyo gw'obwenzi Mzee gwakukkako nsobola okulokoka naye nga ate sisobola kuva kasabuni awo omulokole yenna asuubira ati asobola okunzija kasabuni gwe wange tojja kuba nja kutema ejjambiya totegana okujja ng'oli mulokole ng'ojja kunzija kasabuni nze kyanyiya abakazi gwe kankubuli ekyobola banadda kasabuni tobonaabona buli kwekyusa naye oli amala kwekyusa ate lindako mala ogenda emmanju ate lindako mala ogenda okuna ebyo byantama ebyo bye byanyiisa abakazi akasabuni nfuna mirembe wenjagalira wonna muti gwagwa sabuni guli wali wenjagalira wonna kati nga nzira kwabo Mzee ogenda mu geyeena ngenda mu jjana geyeena yaki abantu balaba ngate asoka ajja kakofiira k'abayisiraamu nembagamba kali kasika kofiira k'abayisiraamu Mzee yangamba design ye eno design yange brand bakiyita new brand Mzee ogeragira mu geyeena njagenda ku mpaka zo Mzee yeggulu lisiibule baayi simpaka era ne Katonda abakiraba simpaka kuba kakati ate netaasa ekinyamba akasabuni ako okalaba kyenva nkaagala togenda kufuna sirimu ogenda mujjawa nabire ebirwadde byagamba enziku biki ogenda bijjawa ekikanga okozesa akasabuni tolina ogenda bijja kati wagenze kulwala ekiki nalwadde kituufu naye peinikira zinyambako era sigenda kuva kasabuni peinikira Mzee tezijjawo kizibu abasawo bangambye zikendeeza obulumi komye nnyo okuzimira omala n'owona musawo ki yagambye ekintu ekyo abasawo bo bakimanyi Mzee onywa kabisi onywa kabisi akabisi nze sikyakanywa kyekikuba sina kinkuba wabula okujjako nkula yange mwe banjagalira olaba nga abakazi batandise kundoga lwakasabuni kano olwokuba sibaagala Mzee yonna erokoka Mzee emyaka gyo sijja akasabuni Mzee omwaka guno kale njagala ondaga oba muvubuka myaka egyange sijja akasabuni ddala eriyo omuvubuka asobola okunyirira nga nze kati wano wenyirira kekanyiriza kati gwe ddawo ogambe nti emyaka egyange gali sijja nkugambye akasabuni kekanyi teri muvubuka asobola kunyirira nga nze wano ku Makindye wano kasabuni kekanyiriza babeera ku pulesa anoonya sente z'akameeza nze ebyo bye byantama akameeza akaalika omusolo gagufuusa akameeza kafuusa akameeza naye kati wano omuti gwa sabuni ndeka wali neŋŋenda tegukaayana nti ate toleseewo sente z'akameeza kati mbonaaboneraki
mumubone n'akameeza kammwe nze mbeere ku muti gwange ogwa sabbuuni mwe munaamanya. Kati mu ddwaliro ddayo ddi? Mu ddwaliro mbadde mu ddwaliro dokita yabadde agambye enzire okwosa enkya naye seete zikyabula kamala okunoonya ku seete abali musobola lw'okumpa kaseete ikatwala kusa mu ddwaliro. Ate ng'ekizibu ekyakuleetedde ekizibu kyoli ate mukozesa bwewaana n'okwewaana bakasente kaye bakakuwa. Wamma si kwewaana oba mumpa akaseete akanzijanjaba si kwewaana. Akasabbuuni bino bawaayiriza buwaayiriza. Kyogamba nti okuva edda n'edda abantu nze edda ku mulembe gyange wali akasabbuuni kaaliwo kuva dda. Era kassa abantu bangi. Tekasse bantu bangi. Bantu beebese kugenda bakulwala. N'omwoyo ne kagutta. Ku mubiri kati wawula banfudde. Luno olususu wali waluyina. Hansi okulwala. Teri ayina lususu lwennina. Kyokka ekinnuma omubiri gugenda saanawo n'omwoyo Bayibuli tekkiriza kasabbuuni. Obukaba Bayibuli tekkiriza bukaba Mzee buba bukaba obwo. Sikkiriziganya. Kyogamba nti bw'ogamba nti Bayibuli tekkiriza abalokole bo tebaagala tebalina bwagazi. Anti bo balina bakyala baabwe era Bayibuli egamba funa mukazi w'omu ofuna musajja w'omu mugende mu bufumbo sikuba kasabbuuni. Njagala bandage omulokole gyali aleete Bayibuli andaga akantu ako akasabbuuni we baakagaanira era ndage nti ekigambo kiikino njagala ndaga akasabbuuni we baakagaanira. Bwe kakulema nja kutema oluyinza nkubuulira ng'obulira enjiri olimbalumba obuzaabuza abantu. Nze nkubuulira sigenda kuva kasabbuuni kati nalwadde nkuba luutu ezo 3 nduli mbadde nkuba luutu 8 kati 3 naye nga Christmas neetegese kuba tugenda kuba mu weekend ngenda kuba luutu 4 za kasabbuuni Christmas. Kati ndaba omuntu anajja okunkokona kati essaawa eno abakazi boolaba bemakindeze beatandise dda onguliramu kaki buli omu buli musajja gwe balaba abawe Christmas naye nze ani agenda okunsaba Christmas. Akasabbuuni njateeka wali muti gwa sabbuuni seete zange nja kufuna wali nga ngenda kugula nkoko yange nga nfumba nga mala nga nzira ku buliri bwange na muti gwa sabbuuni. Kati ng'ombuulira ogenda kusaala ku Christmas. Christmas lwakuwummula nja saalira waka sijja genda ku muzikiti. Mpozi Christmas ngenda kuba lwakuno ina saala nkeera. Nina saala nkeera. Ezi nezo buli kanaku zo ojja zisaala. Eza buli kanaku nja zisaala okujjako olwokuna nja ddwewummuza. Olwo lujja kuba lwakulaba kasabbuuni buli kwekyusa nga nkomerera buli kwekyusa. Kankomerera abavubuka mbasekeredde mwe mubeerawo babasaba akameeza buli nnaku nga nze wakasabbuuni ndi nina emirembe miyitirivu ate ani anasaba akameeza teri asobola kunsaba kameeza. Bakuwa ekitanda bakuwa ekitanda akasabbuuni akakwesiza n'ekitanda era toyiga kati buli muntu kika kimuzeeyi. Ekitanda nze ngamba bandoze bulozi abakazi b'emakindi nze nsigala nkikkaatiriza mwandoze olwo kuba abakazi b'emakindi balaba banneesibyeko ebbanga lingi nga baagala mbavuge ne baka abasajja abafumbo bonna ngaga ne Mzee lwaki totuvuga nze ngambagamba nfiira kasabbuuni abakazi b'emakindi obalabawo badati kati bayinza okulaba wano be bannengera nga ndi naye omusajja oyo yatutama. Tebanjagalirako ddala lwekyo okukozesa akasabbuuni mbubo si bantu bambuza n'okumbuza ffe tetuli bantu ne mbagamba naye nze nako wakameeza n'omusolo ogwo gwe mutusaba kati nze kyekyanjagaza sabbuuni ate agenda kunsaba ssente tagenda kunsaba ne buli kaseera n'owaayo omusolo sente z'enviiri ne zibanga sente z'enviiri sente z'akazigo twagala kano sente z'okweyirusa ne zibaga ez'okweyirusa kankozesa akasabbuuni mpike luutu zange ezeezo Christmas ndabe luutu zijja kuba na 4 naye nga sikwatte sente zakuziwa mukazi yenna bakazi bakumakindi mwantamako ekyo. Mukwano gwange Edward Great yagambye nvuye ayina eddagala lyasobola okukuwa ndiri kujja kasabbuuni muneyo peyini gy'owulira nevaawo Edward Great. Eddagala liwa abalala naye nze tolimpa akyo nsigadde ngamba tolimpa sirina ganaazunga n'abakazi bakuno abakazi bajja kuntawaanya. Andi Edward Great musawo bunaye oli musawo eddagala liwa abalala abantu bangi nnyo obulwadde obwo bubaluma kuba bo ekibaleetedde obuzibu nze emyaka gino gye nnina
akantu nkazanyidde emyaka 10 n'okusoba akasabbuuni kati we kadandwa luno si bulwadde nti nze manyi bandose buluza omukazi yaneesibako naŋŋamba lwaki tonjagala ne muzeeyi gwe lwaki tonjagala nali noonya sikulapu nkuta ekikutiya omukazi n'akolima n'akaaba n'okadega munnange nze ndamanyira kasabbuuni kati kyemanyi omukazi oyo ne munne bwe bandose abakazi bemakine nze mbamanyi be bandose mbaagale. Dr. Edward the Great eddagala lyesigalize sebo Dr. Edward Great eddagala lyesigalize oba libuze abalala naye wange totegana kulinguza nze nfiira kasabbuuni lutwezeezo nze nkubuulidde lyesigalize nze nfiira kasabbuuni lutwezeezo sinagana abakazi boolaba bagende bansaba omusolo gw'akameeza ebyo si biriimu n'abakazi si babbeeyi muzeeyo omukazi era ajja kukusaba 5,000 13 z'akameeza amala okusaba 5 n'omuweeza sabbuuni n'atooka gamba abaaliga okulwaza abaana omwana ne bw'aba si mulwadde abo nze nkubulira abakazi nze sikolagana nnyo n'abakazi bola nasigaza kasabbuuni muzeeyi tusiibule abantu puroguramu yalyo gisusa wano ensobedde kakati eddogo gwosuubira ddogo waganzeko omulubaale nabadde ngenda yenkya naye era nina omusawo wange yankebeddemu nagati waliwo omukazi gwasanga mu kkubo lwe wali onoonya sukulaapu omukazi oyo yagamba mbu omwagale wakiri mugendeko emanji w'ekiyigo n'ogaana naga jangu ku ttooyi n'ogaana omukazi oyo yeyandose era sikiriza nabasawo kuŋŋamba mbu nalwadde wano egundi wano ekinnuma ddogo sikasabbuuni mukazi ayagala mwagala naye ate era mukazi gwe sijja kwagala ne bw'onookola otya sijja kwagala nekozesa kasabbuuni kange nkubenga luutu zange 4 oba 3 mbadde nkuba 8 kale kansigale ku 3 paka lwe ndiva mu nsi mukazi gwe sijja kwagala kagenda kutta ebyo ziba ntuuko nsigadde ngamba abantu bwenna ti bannange muleme kwemalako gundi abavubuka mwereetera ebizibu we mubyereetera buli kaseera mulowooza nti abakazi babasaba akameeza n'obeera mu kweralika ne kati nsaani anansaba akameeza sabbuuni wange aneeyimirira kati mwe mubeeraawo babasaba akameeza siina nsaba akameeza okugjako sabbuuni wange sibula abantu abampuliriza banange tweyanziza mugende mu maaso n'okutukeberako ku mukutu guno information gyobawa banagenda maaso n'okutukebera tebagenda tukyawa bukyali temutukyawa mugende mu maaso n'okukebera omukutu guno bajja kuba baleeta ebinyuma ebisingako awo naye mpozi kandeeteyo kano abaganda baga tebifaanana abiina olina embaga olina okwanjula nti tuyina abazinyi ab'eŋŋoma eŋŋanda nga bakulemberwa nze ku mikolo baaside embaga kwanjula tukola ku mikolo gy'embaga kalikya yenna gw'oyagala abaganda baga tebifaanana abiina oba oyagala kuntegeera gwe mpita buyisi olina omukolo gw'embaga baaside mbaga kwanjula tuzanya nnyo ku mikolo ati yenna gw'oyagala tusangibwa Makindye Madinisa zone waliwo ofiisi zaffe nyamba isimu zigabe enamba ojja ginteera waawo togirina mu mutwe anti kati engeri akasabbuuni kano engeri gye mbadde mu ddwaliro ngyerabidde webulako enamba nga 3 nzeerabidde yagiwandiika waawo ojja gimpandiikira waawo Sb4 yali akunoonya Sb4 munnange nkutumiddeko nnyo naye munnange nange nkunoonya njagala onkyalireko ojja olaba obuzito bwange bwenkaluba akasabbuuni otegere ti akasabbuuni kankoledde ate olabe ne bwenfaana oleme kundaba bulabi mu kamera njagala ondabe bulabi ku feesi maaso ku maaso Sb4 mumanyi mumanyi naye njagala ajje muwe ku aga andabe bulabi obubaka kibwomuwa obubaka bwenkuwa mukazi wo gw'oyina mukyawe odde kasabbuuni okakuba emirundi 8 tojja kubeera n'ebyo byakusaba kameeza wulidde Sb4 nze nkubulidde kyekyakyayisa abange Sb4 Saalongo tomuwa amagezi ago Saalongo munnange ati gwogamba Saalongo ama Sb4 tebakubuzaabuza tobonaabona na sente z'akameeza obubaka bwenkuwa mukazi wo mukyawe odde kasabbuuni okakuba emirundi 8 nze kati mbadde mulwadde nkakuba 3 naye gwe kakuba 8 kuba gwe okyali muvubuka olaba nze omukadde mbadde nkakuba 8 n'okusobyamu naye ate gwe omuvubuka ge magezi genkuwa tagatutte Sb4 tagatusi malungi Sb4 amage magezi va ku baana abakubuzaabuza gwe gendera ku gange abaganda bagamba obukadde magezi newuliriza amagezi gange Sb4 Sb4 nkuwadde amagezi
omukazi gwalina mukyawe dda kasabuni okakuba emirundi 8 olaba nti omukadde mbadde nkakuba 18 naye ate ye omukazi mukyawe tebakubuza akameeza ako kamenya tulekerawo Mzee lwaluna n'ensi yange mweraba yanzeege